nate mbaniriza nnyo mu programu yaffe olunaku olwaleero mwenkyaliza Geno Bigirwa pulezidenti wa Eastern Revolutionary Platform ndi naye wano siina tabu musajja awa analysis nawe n'osima n'ogamba nti kyekyo kyennyini sibosooka obuze kubatula abatulaba abalungi nate ndi musanyufu okomawo mu studio zaffe eza Kwezi Media ne Megatron mwebale nnyo mwebalire ddala emirimu gye mutuusa ku bannayuganda abali wano ku ground mu East Africa mu Africa ne mu nsi yonna okutwalizawo abantu basiima abantu naye bakusiima Kwezi bakusiima nnyo abantu ebintu obiridde abantu bampadde Christmas abantu basindise Christmas zesinaba zimbadde sinaba era kansoma akanamba kasome kabawe batekeko Christmas 0772 mwenda 849 88 0772 8490 88 oba 0704 965 446. Okay. Sina ka Christmas suti ya umaruka tote natuuka ejja kutuuka suti omusajja ya muina mwesubiri amaanyi hita natuusa suti ngenda zibalawo wali zinaletse suti zigenda kuggwa ate nga 2025 njagala kubeera muntu wanjawulo nnyo mu film umaruka totuukiriza ajja kutuukiriza omukulu jiwandi ambadde ne ku Christmas by the way nze ate sikyaliko yo level egulo olugoye lwa Christmas ate tunagamba leka nawe Kwezi zibaawo kale abalungi abatulaba abaproma Herbal Research Center wali Emmengo bakyagenda mu maaso okujjanjaba endwadde zaffe zinnamutta abaproma bajjanjaba pressure bajjanjaba ulcers mu abagenda mu kalulu pressure kimanyi egenda kubalinnya ulcers zigenda kubaluma nze zaali zinzise nakava mu kalulu nasibira ku kitanda abayina sukaali mugende wali Emmengo ku Proma Herbal Research Center babajjanjaba eddagala balitabulirawo nga mulaba ate ekirungi namwe abayina amasavu mu bibiri eddagala weeriri abatawanyizibwa n'endwadde zonna ez'olukonvuba mugende eyo bajja kubajjanjaba bayina ebyuma ebisala amasavu ogenda kuwalina osooka oddukamu ne bikuddusa awo wennyininyini n'otuuyanamu okusinga ate okugenderaawo kale no bali ku simu noti 7 477 noti 2 noti 7 noti 9 477 noti 2 beba 477 not 2 akati abo beba Proma Herbal Research Center tulina aba Genuine Estate bakyagenda maaso n'okutunda ettaka naba Genuine bagambye nti ku luno baba basaliddeko ennaku enkulu ye gwogenda ddi okulaba omukulu anti ntwala gwe omugaga gw'omuyina CEO akwetaaga ogende ntwala otuuke mu ofiisi yes alabe tugende ddi lwonna lw'onoosiima ate gwagenda kukolamu n'akalango ng'akulambuza polotiyo nze siina mutawaana akwate Geno Bigirwa nga bamukwasa nze siina mutawaana nawe otandikira okwo ajja kuba akoze nnyo ng'obonaabona ebyobufuzi yakulaba ng'ennyumba bagitwala abantu bandiddemu enkwe bonna bakuliddemu enkwe n'agamba naye Geno Bigirwa aba ntaasiiza bannaye kapoloti aka miliyoni 8 natandikira okwo kale nno nakuliza okwabaana kale nno gwali eyayagala poloti okuviira ddala mu kibuga Kampala okweyongera mu byalo gwayagala ettaka ly'okuzimbako ayagala ettaka ly'okukola faamu kuzimba church kuzimba ssomero genda mu Genuine Estate wasangibwa wali Wakiso ku Genuine House awo nno we bali akati bw'oba oyagala ennamba yaabwe ne WhatsApp bali ku noti 753 600 799 0753 600 799 beba Genuine Estate abasangibwa ku Genuine House wali ewakiso mukulu Bigirwa nalabye mukulu Mpuuga jjo ng'ayogera bw'agenda kutandika enteeseganya n'ebibiina eby'enjawulo agenda kutalaaga eggwanga lino alabe nga akuma akalulu naye wamwe Busoga ajja kujja n'ekamuli simanyi oba yakutuukiridde okwogera naawe naye ng'ajja olaba nga enteekateeka eno n'etambula amaliddaadi ekisookera ddala nga sinaba kugenda ku mulamwa
nzikiriza nsaasire abantu b'e Busoga twafiiridde omutaka ow'amaanyi Dr. Frank Nabwiiso omusajja wa FDC abadde mugazi nnyo nga si wa FDC yekka kyova olaba nsobodde okumwogerako wano tugenda muzika ku lw'omukaaga mu makaaga g'e Mutaayi mu Jinja City kitalo nnyo tufiiridde omuntu mu butuufu ow'amaanyi kubanga namulaba juzi mu kakiiko akaali katabaganya FDC nga yali abadde biwanvu nnyo akademikale nga tewaliwo pepa gy'atalinaako idea nga buli pepa asobola ogisaba abadde ne PhD wali ekitabo wekirimu Jeno Museveni yatuyiyeko ettaka bw'atyo mulina abantu abayivu abalina PhD ogende mulago wano wajjudde badokita Basoga anti ffe koosi zaffe ozimanyi zetwakolanga before 1986 esookera ddala wa dokita eyokubiri mateeka eyokusatu wainginiya bw'ennyonyi kozi mwe bali bayinginiya bali muwamba amini ekyokuna osaveya kose enzito ezeetaga obwongo obwazitowa ne bukamala nga ffe tuzikuba wali olw'amasomero gaffe agaali ag'omutindo Mwiri College Wairaka era bo bonna ba Frank Nabwiiso bemwiri era baliyitadde school bali proud nnyo nnyo abaali emwiri bavuma n'okujooga ne bajooga for them they went to the school bwe bisigadde byonna bisulo by'abayizi si masomero gwoba oli embu oli wakawempe muzirimu ate balimanyi nga ssomero bisulo by'abayizi the school Mwiri College okitegedde ate Wairaka yali kakati Wairaka nago masomero era g'amaanyi naye kati bali bateekawo akantu kaabwe nga bw'omanyi era evvako nga ffe Kakoma twagambanga nti University of Rakai Kakoma Secondary School University of Rakai ebintu module eyo kati ate gwe Kakoma Rakai gwe ate toyinza kwogera na wa Mwiri takulabawo naye ate kati ennaku zino bawuliriza anti kakati anti jjajjaffe yatunafuya nzimba bakeera bukubaze kwezi tannateekayo jjajja yatunafuya n'atujja mu kibalo so abantu baffe ab'omugaso bagenda batukola ki era ffe eyo y'ensonga yaffe nga ERP ti Busoga tekyali mu kibalo tekyalimu akademikale teriimu okiwulidde economically Namasagali n'ebizimbe byagwa biringa byebasuulako bomu economically tetuliimu okiwulidde sekita kyendala socially of course woba oli mwavu infrastructure yennyini tetulina kye tulina militarire tetuliimu balina Jenoku Jeno Bigirwa Moses Jesimati mulina Katumba Wamala ate Katumba Wamala wa Uganda Army okitegedde ono si yamukola kati ffe tuli bubi nnyo tulina okwerwanako kakati Frank Nabwiiso abadde takola ki abadde ku nsonga za Busoga nga teyeebuuza ku muntu yenna nga azikuba budinda kyenva muwadde obudakiika obwo so it is very unfortunate kyatukoze bubi nnyo okufiira jjajja waffe oyo taata waffe tusaba Mungu amuwe ekiwumulo ekyemirembe ekirala nenjuzayoza ise bantu nata waife Gabula na Diopo wokuna afunvuwe ebyanda n'ebyanda obufulu bufwe nga abaana bawona olunkusense yawezeza emyaka 34 egy'obuto yacelebrate nze n'abagenyi be yasobodde okusembeza mu lubiri wabaddeyo nabadde ku mirimu gya ERP emirala emitongole emirimu gyeyongedde kwezi era abantu abadde bampita ekyokuzanyirako ze mbatya wetugenda awo bagenda kuntegeera
kubanga atakiika gy'oli tuleyinze ground abantu bwe tugenda okurisivinga bokka bayitirivu kiki ebibiina byonna bigenda kuwandagala waliwo ekibiina ekitawandagale naye naale mwenja kuwandagala naye egenda kusuuza besuula bakandidate batandise okwewandiisa leka naawe fera olugogo tugenda tega tibanaye mujje tukube emundu muve mu ebyo byekiyaye mujje tukube emundu okiwulidde kakati nabadde bize nnyo omanyi kati bino ebiseera mulimu bannaffe abadde mu diaspora abakomawo okujja okulya ennaku enkulu yes kakati beetaaga okunnyonnyola okwenjawulo ate tesebali bokka so mbadde mu meetings nyingi naye nga ekikulu mu byonna baneebaza omulimu gwe tukoze eki baneebaza naye ne bakwebaza kwezi tukoze kyamaanyi nnyo okushepinga ebyobufuzi bya Uganda abantu tubabuulidde amazima abantu abamu baali balowooza nti waliwo ekigenda mu maaso nga bamanyi nti waliwo enkyukakyuka ezijja nga abantu baliyo balya mabanja tunazisula mu gavumenti yaffe libageza okulaba gavumenti efuuse enzibu eno kyo gye tukola wano nkulu nnyo era tuddamu kuginyooma bwanakwezi mu kuzibula bannayuganda nkulu nnyo ate mu nsi yonna si wanooka eri impactful nnyo so eyo tuyitiddeyo buyitizi kakati kuwana mpuuga nga bw'ogambye kisooka njagala okumuyozaayoza okufuna ennyumba y'ebyobufuzi gyategeerera nga nange bwe nagifuna okitegedde omaye bakunyigiriza ennyo weerwanako kubanga ebyobufuzi bizibu nnyo nti kizibu okugalira omuntu 100% kuba tewali alina kkomera lyabyo n'omugalira nga bwe bagalira mu masabo mukulu mpuuga tubwe tubadde tuko ng'omuyozaayoza okufuna weyeewogoma yes mukulu mpuuga omuyozaayoza okufuna weyeewogoma politically oluvannyuma lwa obutakkaanya obwaliyo mu nuupu bwamulemesa okuwangaalirayo n'okunywererayo kati eyo twavaayo kakati kino ekintu kye ekisooka ye ng'omuntu talina tabu nga ye nga mpuuga nze simulinaako tabu kubanga nakolako naye mu nuupu manyi ebyasobola okumala nebyatasobola kukola ki kumala era nina binalisikaanya naye naddala engeri gyakwatamu olutalo luyalina mu nuupu nze ndanga tiyalukwata bulungi luno olutalo lwe batunkiramu olw'ebitaano wali oyagala lukwata ate engeri ebyokulwanyisa bye yabikekereza nnyo yalinga Tanzania kyokka bali bamulumba nga nato nga baleeta ziri plastic missiles ziri intercontinental missiles nga zebakuba okiwulidde naye nga ye azaayo likompola engeri gyazaayo diplomatic nnyo olutalo ne lutanyuma terwanyuma wali oyagala lunyuma engeri kyebigirwa golowooza lwaki America talumba Russia mulundi gumu naye akatumukube mulundi gumu amukubira eno mu mawanga ayita eno bwati sijui sanction bwe bityo because akimanyi oli omulakya naye alina obusobozi obusitula najja n'alumba direct Washington akimanyi okitegeera kakati olutalo lwe lunyuma olwo kyova olaba terukola ki tebaagala lubeerewo terusobola kubeerawo kubanga luyinza okusaanyawo ezo ensi ebbiri kugambye kakati terwanyuma bulungi lwali one sided kati eyo bwe tuvaayo owekitiibwa Mpuuga afominga Democratic Alliance Democratic Alliance ng'erina objectives zaayo ze naakasomako ziri 3 esooka ya electoral reforms okuleeta amateeka enongosereza mu mateeka g'ebyokulonda mpulira ekyo bakyagala nnyo era baagala kiwagirwe ekyokubiri okwogera ku transition enkyuka y'obuyinza mu ngeri y'emirembe ekyo nakyo baagala ebeera ensonga kwe batambuliza platform ekyokusatu ye reconciliation
okusonyiwagana nga bannayuganda mu bibiina by'obufuzi mu cultural institutions newalala yonna wabeewo national reconciliation. Those are the three major objectives. Zibatambulirako kubasabira akalu k'ebyobufuzi nga nnafu kisinziira ku no bo baziraba nga zamaki nga zamaanyi. Kati President Museveni bw'abikola byonna obulungi baba bakyali mu kintu kakati nze wesikanyiza nabyo nti tosobola kusaba kintu oba kuteekawo mbeera owulirwe naye nga tozimbanga maanyi gakuleeta mu mbeera y'okuwulirwa. Yes. Okitegeera? Kakati nga tewali abuuza ani ayogera. Tosobola kwogera ku reconciliation ne General Museveni ajja kugamba kola reconciliation naani? Okitegeera? Naani? Kuba yalabanga talina gwe yalinye kagere. Talina n'omu gwe yasobezza. Mundaba ye siga nti kukyogera aye jjajja kyeŋŋamba tiye nga jjajja talina n'omu gwe yalabe gwe yasobezza. Yalabanga ali kiriya. Weebale nnyo. Ebyama by'abantu alina bingi. Ebintu abikoze mu ngeri ye ebyekiyeekera kwegamba atambuzizza palamenti eri mu kutambula kakati talaba gwa reconcilinga naye gwe yasobya opposition yagiwadde ssente bagaga bavundu kakati yasobya nze nganze so eyo objective ndabanga teri achievable. Objective number 2 eya electoral reforms. Buli lwosaba electoral reforms kitegeeza kutereeza amateeka ag'ebyokulonda tugende mu kulonda tuwangule jjajja. Is it achievable? Jjajja obbatirawo amateeka agamuwangula agamuggyako. Is that achievable? Era tusobola kifuniramu eyo layini kubanga amateeka g'okulonda kankubulire mu 85 okulonda kwali kulina okubeerawo. Saakikugamba naye tekwaliwo. Olowooza amateeka gaali gabadde ki? Gaaliwo constitution teyaliwo. Muwanga saamulizaako ebitooke. Pawulo Muwanga tebaaliwo? Baaliwo. Naye akalulu kaagaana okubeerawo kubanga opposition mu kiseera ekyo yalina capacity eyimiriza akalulu ng'erina amaanyi. Eyimiriza era tekaaliwo. N'abakulu ne batwala kiyumba naagwo. Weebale nnyo. Instead of akalulu okubeerawo gavumenti ye yagwa. Abaana ne bagiyoola. Nakikwata. Yava iri eri kwakyoli ini. Eggulu. Iringa yava owala. Najja bukolokolo. Obujego obuli wano obumanyi gwe. Kati olutuwava eri ajja ne ttiimu agamba mu 8 Semogero yakola nga yagala ku luno akiwe Semogerere. Akimukwase. But that Chemogerere man. For us we are men. Let's give it to Chemogerere. Bakontakitinga Semogerere. Bamuwa obuyinza. Semogerere agamba abo bajjudde omusaayi mu ngalo. Ayagala kirini mane. Semogerere iki kye yali ayagala. Yaba ali awo. Muzeeyi byanyima agawulira. Ndi abasajja bava eggulu bakwata ekintu naye baagala kiwa Semogerere kuba bo tebali kirini. Okitegedde? Obote ye bamututte. Yagenze. Kati muzeeyi byanyima agivuga okuva Embarara. Boniface. Benzi Kajambiya agamba omwana gituulire gikuba ekisulumuzo. Agamba Pawulo yatukola ekigambo mu 8 n'agaana okukwata obuyinza nga addamu ebyo by'abakaridinaali kasooka embuuze faaza muninde enzija ye muzeeyi byanyuma yali ajja ye yakikwata. Yali azze kikwata. Abansala alwera bw'ati agenda otega rediyo nga Pawulo nga Tito Olutwa yeerayiza omulimo tewali. Semugerera ng'abidduseemu ng'abitidde mu bano balina omusaayi mu ngalo. Ate nga yali mu gavumenti yaabwe. Okitegedde? Boniface yali azikulayira. Ye yali agambye nti Paulo disappointed us in 1980. You wait for me, I'm coming. Obuzibu yali walambarara. We yagikumiramu omuliro. Enguudo z'ennaku ezo ozimanyi.
agenda okutuuka ng'omulimu tewali ng'omusajja yeerayiza omusajja akubye ekirayiro amayina luswayiri tamanyi luzungu so wali Semwogere yandibadde yalayidde dda ebyali kyuse naye Semwogere oba teyali president teyali mukulembeze yali abulamu ebintu bingi era nze namusitadinga yankulemberako ebiseera si bingi nnyo nemubuuka nga ndaatamakinga na byabufuzi bya General Museveni nga tasobola kutambula naye tasobola yali democratic nnyo nga yeetaaga kubeera Germany si wano mu Uganda kakati the question of electoral reforms zisabibwa omuntu ow'amaanyi ekibuuzo kiri nti opposition tulina amaanyi tuve ku mpuuga nga yeka tugatte ffenna eddoboozi lyaffe nga twaligasse General Museveni alina kyawuliramu nti nkyuse kano akawaayiro bano ke bantaddeku pressure tewali pressure naawe ekyo bannayuganda njagala mukidiscussing seriously si kunyumya bunyumya mboozi mubeereyo nga mulina laavu zammwe eza bulijjo naye nga teziggusa lutalo olutalo nga lunagguka mulina okubaganya ebirowoozo ku bintu ebigumu okitegedde bwe mutakubaganya birowoozo ku bintu ebigumu temusobola tambula ate ebisoboka kubanga nze ng'owa ERP nkugamba ng'otugase ffenna mara nani jjajja atuwulira nekimuleetera okukyusa amateeka ge twagala okujja nga bataddewo pressure y'amaanyi the answer is no etali ya bulijjo therefore we are weak Museveni cannot listen to our proposals kubanga akimanyi tetulina kiyinza mukola that is my question temusobola nagenda ku street kakati opposition y'Abesigye yali esobolasobolako era waliwo ebyakyukanga nze nali wano mu 2013 ne tukola compact byakoze bitya ne baniringi yaabo ne tutolola eggwanga lyonna ne tukuba ekikopo ne tusoloza ebirowoozo bya bannayuganda ne tulonkingira ku Hotel Africana mu 2015 akataba akanene bweku oluzungu ne lwogera oluyitirivu ennyo ne tugaba naye ebirowoozo tubitwale ku palamenti tufune delegation ekola ki ebitwala ku palamenti ne mbagamba nti bagenda bisula busuzi mu kasero kye twandikoze tufulume wano mu Hotel Africana we tuli tumakinge paka wali ku palamenti Speaker Kenyini Right Honorable Rebecca alitwala kadaga yajja okujja alisi tubimwekwasize awo tujja kubeera impactful naye mbuniringi yatwaleyo jjajja teyawuliramu wadde akantu naaka wadde ak'okwenyeenya yasigala niringi yabitwala yasigala afatanyayo baniringi yaabo nani sijui Godiba boogera oluzungu olungi jjajja alinga atabiwulira namu kakati tosobola sebo kunegotiatinga nga guli munafu tuyinza kunegotiatinga buyinza kati objective number 3 eya transition General Museveni tali ready kugenda mu debate ya transition kubanga akimanyi aina ebitundu 85 ku 9 ku Uganda kati yagala kule transition kikaki ng'ate yakyasinza majority aina amaanyi bwegati aina amagye tegava mu kigambo aina police teva mu kigambo aina prison teva mu kigambo aina intelligence teva mu kigambo aina mengo juzi na kugamba mengo zose eyo nayo ekutta akati aina mengo aina parliament ne judiciary yiye kakati kiki ekimuteeka ku pressure transition kijwagala omukozesa omuntu bwatyo ayina byonna gwe mbuulira okuteekawo debate yes osobola ogiteekawo era ba scholars ne babaako bye boogera ba analyst buli omu naakola analysis eyiye but the implementation phase buli omu naawanda nga bwayagadde naye biba byakusisinkanamu awo ne mwogeramu awo ne musaasaana kakati tiimu ya Mpuuga bwana Mpuuga honorable asaanye ateeke focus awo
kuzimba capacity kuzimba busobozi obugendo tusobozesa okuteeka omusajja ku nninga. General Museveni nga tali threatened, talina kyayinza kukola, talina nga tali threatened, nga talaba nti kwegamba kyabulabe nnyo kirisike okukola ebintu nga bw'aba ayagadde, tosobola kumujja mu kigambo kyonna okututeesa ku transition. The best you can achieve ye kwe kukuwaayo omulimu mu kintu kye ogende okole nga mawuwa omulaba olyeko olidde naawe weekubeko enfuufu. omanyi president amanyi nti opposition njali balumanyiyo kyakimanyi bulungi era buli opposition gwawo omulimu tewali agugaana. Ate nga agugaana atya? Bakalampenge tuli batono, muli batono bakalampe nga agugaana atya? Okitegedde? Kakati mweyo embeera nekiba nga kitegeeza ki? Ekiba nga kitegeeza nti objectives omukikago gwe zaleese nnungi nnyo naye tukyali banafu okuzidibetingako. Kyova olaba enjawulo ya Democratic Alliance ne ERP byonna bisinde. Yes. Okay? Ffe ekisinde kya ERP kyogera ku kuzimba busobozi. Tekyogera nti tetupapa kutuula mu katebe ka mu maaso. Musooka ne mumala okuzimba eno tuzimba amaanyi muleete abantu bammwe nga bagumidde kati mulyoke mutunulire ku ntebe eri nga mumaze okufuna amaanyi. Tosobola gituulako nga tolina maanyi. Tebakulimba ebyobufuzi byaba amaanyi. Kyova olaba buli akwata aba alina obuyinza buno wammanga okuwonya n'okutta. Okitegedde? Okugaggawaza n'okwavuwaza, okugaba obulamu n'okubutwala, ebyo byonna biri awo. Obudabuna buyinza bw'oba otutte. Okiwulidde? Okubeera citizen number 1 mu ggwanga nga gw'osalawo gw'osookerwako. Kakati toyinza kugamba obutabula sente every time nga weziri. Sente mu ggwanga ziyinza okubula naye zikola emirimu gya pulezidenti zibula. Okitegedde? Nkutegeera. Kakati mweyo embeera toyinza kutwala obwo buyinza ng'oli munafu. Tosobola. Kakati ng'opposition ffenna we are extremely weak. Tulemeddwa okukola ekintu ekinaatuyamba okuzimba obusobozi. Tugende tukole ki? Juzi nali ndi ku lumbe lwa Frank Nawiso. Ewagendayoko? Nagendayo ekireeyo emukono. Bambi. Nenjogera ebigambo byange. President wa FDC yaliwo. Kati ate yantegerera mu ethnic line. Namugamba ffe ERP proposal gye tuleeta twagala buli muntu akolere waina comparative advantage. Waina amaanyi. Nemugamba ekyokugeza nti gwe Teeso oli nsonga tukulembera Teeso. Ojja kulaba ekintu bwe kyaka. Era nemwana example nemugamba nti era gye mwakuba Teeso Soroti City yanjawulo ne gye mwakuba ejjinja. Ejjinja yagaana. Okitegedde? N'olw'ensonga emuwulirize bye tubagamba twandifuna ensonga etegeerekeka. Bwe yakwata omuzindaalo yagamba this is a Republic of Uganda. We should not ethnicitize politics. Nga yalowooza tuli mu byakwawula yawula mu mawanga. Kumbe yerabidde nti eno strategy ejjo bayamba. Eno strategy. I am a Republican. I am not a federalist. Okiwulidde? Naye federal yeba yereeta obuyinza tusooke tuvuge eyo etambule. Tulikyusizanga eyo. Kuba tosobola kubuuka lutindo nga tokoze eki? Nga tolutuuseeko. Naye abantu baffe tebaagala kumanya facts. So bwana Honorable Mpuuga njagala okumusaba astadinga enyoshi eno agiwulirize emirundi egyo. Eno gye tukola. Agizeeyo akatambi akawulirize. Emirundi 3. Naye sigaye nti tategeera naye engeri gyendi nti siri Muganda nze ayogera. Nyinza okuba n'ebigambo ebimu byenjogedde mu ngeri ki? Mu ngeri endala. Kakati point endala gy'alina okwegendereza
ye ya tiimu ye gyakola nayo gyatambula nayo tiimu enteesiteesi kisooka nze nga Bigirwa Moses ngiinako fayiro ogwe fayiro giina ku tiimu ngiina ku Oweekitiibwa Mukaaku, Oweekitiibwa Mabike, Oweekitiibwa Lubowa obainako fayiro bainako fayiro ate fayiro bakuzolovinga era ku lwa fayiro eyo basooke batalaga ebitundu ebirala tebapapa kusala Nairo kujja Busoga basooke bagende mu bitundu ebirala basooke banyweze bamala okutereza fayiro eyo basooke banyweze wano ate fayiro banagiggalawo batya ekyo kiri option kiri eribbo kubanga ekyamazima kiri nti mu Busoga tebagenda kubayo olukiiko ekyo nekikugamba Bigirwa ate ng'otabuse nze nkubuulira tebajja ddukubayo Abasoga twakooye embeera ey'okututwala nga ekisiimuula ebyo twabimala twabikomya ku Kyagulanyi n'abenaare babikomya ku Museveni never tebagenda kubayo lukiiko era woba oyogera nabo oba oyogera ne Mukaaku Mabike bikibagambe omanye abantu abo ebintu babitwala nga ebyolusaamu nabaga nti ani atugaana maama olaba Kyagulanyi yajja n'eggaali enzibu ennyo teyatuuka Kamulisemu teyatuuka ezitowa eri yennyini ewuuma n'okuwuuma teyatuuka n'ebigirwa ebintu ebikola otya lwe yakomawo twamuyingiza ebikajja eyo gyegikuba nga bafuutusojja bo batabuse ebyobufuzi by'omu kitundu bibako abantu baabyo ababitegeera kati bano we banaleeta ejogojogo eryo mu Bigirwa talina kyatugamba ate kati bo tebo banafu nnyo bo banafu nnyo ate bo ojja kuyisaamuka mu kisero era Mpuuga yaba yeebereramu ye nga nanyini project tubeeko bye twogera nga bukyali nga tanatuusa lunaku lujja naye banagamba bugayi nti baagala kuwaguza niye banaabeera n'ejjajja ng'ali ku saidi yaabwe tebajja ddukubawo ekamuli ebusoga wonna kubanga wali ffe tuliwo naffe mumwekwatawo tewali abasiguukulula kubanga naffe Buganda tetugenda kukubayo lukiiko n'olwo tetugenda kutawanya bantu ba Buganda naye si ddembe lyabwe okukuba enkiiko zonna we bazaagala ebyo mu mbeera tuli mu demokurasi yagala tugamba nti tuli mu demokurasi okujjako ng'otugamba nti tuli mu demokurasi mbadde ndowooza tuli mu otugamba ekyo nga gwe tukugamba dda wali kwanza soka otuveemu ffe gwe oli mumativu n'ebyajjajja sooka odde ebbali ffe tuli mu demokurasi ffe tuli mu lutalo tuli mu struggle kakati olaba nga tuoperatingira mu democratic environment gwe dda wali osooka owummulemu osooka owummulemu ffe sooka otuleke tumalirize ebyaffe ng'otweraliikiriza badde bagenda okujja Busoga ne aba Democratic Alliance munyweze Masaka oba mu Luweero eyo naye mugende mukubeyo enkiiko naye nze nga bwe natekinga steps ezaali zeetaagisa ekananage tebasobola kulinnyayo nkugambye tebajja ddukubayo kubanga nze twafuna amawulire ag'akamwanyi njagala kubeera kiriya bwe tufuna amawulire ag'akamwanyi nga katuzingiramu ffenna olwokubanga nali nakakola ERP ng'oluusi ebigabo byenjogera bifaanana n'ebyabwe biki ne balowooza tuli tiimu emu nga tetuli okiwulire kakati bo ne bapangapanga ne bategula jajja n'abajjamu wamala okutegula kakati amawulire ne gasaasaana netugamba oke nti bategudde ne tubagana tetuyinza kuzanya nga bafala tusooke tuwulirize bagamba ki twanoonya nga balabika abaali balabika nga boogera bibooziboozi muzungu yasudde golodi netumulonda netumutunda netufuna sente zino nange nalwawo okukkiriza nno negamba nti nze Bigirwa Moses abadde ku street emyaka 20 toyinza kuŋŋa nti we muzungu yasudde golodi n'omulonda
nedda ssebu beera kiriyo kati nenfuna Abedi oyo yekyamaani waabwe ne twogera ebintu ebitegeerekeka nandaga nti naye ali disappointed twogera ebigabo bingi nnyo ali disappointed ku ssente ze zajja n'ekikoleddwa tayinza kubeera nga bantu abo bebakoze ekigambo ekyo ne tukaanya ng'agenda kuyita olukiiko wabeewo truth telling teyaluyita after 2 months ngenda okulaba y'omu kubalanga sijui the big announcement nenga kikikyo nze banfuulinga bufuulinzi naye sibalinaako mutawaana nga bali wano gwe nga bamaze okukomba akamwanyi wano nga bali wano sibalinaako mutawaana naye okusala nairo wali biyinza okubeera ebiwanvu bayinza okulabisibwa ennyo ate n'okusinga bwekiri kati akaluba n'akanoonyaawo kati eno tayimu gyaliko kati alina okunyiga amapeesa amatuufu internally internally gaterere atambule bulungi kakati abantu abo bakuyita kubanga bakozesa erinnya ly'okufuna akamwanyi bwe bakuyita musobola olikonsaliringa omanyi reconciliation erimu levels waliwo olutalo we lutuuka nga reconciliation tekyasobola kukola nga terukyasoboka nga lusajjuse nnyo ne wabaawo olutalo we lutuuka nga reconciliation ekyakola ki nze njagala kunnyonnyolwa bunnyonnyolwa but in a formal way oyagala kunnyonnyole kubanga bayinza okubeera nga tebaafuna kamwanyi ewajjaja bayinza okuba tebakajja wajjajja nga bakajjawa banyinyonyola ekyo naye nze sikyayikulevu entwala nga futu soja bigirwa akamwanyi wonna we kaava kava wazito jango jalaalo kamwanyi ako wekava wonna wali wazito kituufu akawumbi okamanyi esente nyingi bwe bukadde 1,000 n'obukadde 1,000 obulala obukadde 3,000 obumanyi kyebutegeeza n'olunaana lwako basajja tebayinza kusigala kyekimu kyova olaba nti nno ffe be tubadde tubonaabona nabo baatusuula nga tebakyalina nakyebatwagaza kumanya kubanga obukadde 3,008 bugenda kuggwawo ddi bungimu era guba mulimu muntu aba afunye sente kakati omuntu bw'akwata sente ng'ezo kwezi baba tebakyakwetaaga kyokka nga wabanga platform nnyo ne kwezi tebakyakwetaaga kubanga oli alina sente era kyovula nze tunulira ggwe bigirwa neŋŋamba nti nze waakiri tujja kufafaganira kusuki bagambe nti abasajja lwaki kiki ekibafaafaganya nti ebyakwezi n'ebigirwa mubiveeko ffe tweyuze kubanga bwe nti bwe natulanga ne mukaako nga tulina ennaku yaffe twesuubiza ensi n'eggulu mukaako munnange leero bwe mulikwata amadalaka tujja kutambula nedda kati teekayo akantu naye nze byange si bya ssente nze byange byakunnyonnyolwa oyagala bakunnyonnyole sifunanga kunnyonnyolwa naye ng'erinnya lyo lyalabikirayo sifunanga kunnyonnyolwa so ekyo egwo mulimu ngu kuba bali abasatu tebalina busobozi kati bunnyonnyola kati mpuuga kennyini ekyo yajja okikola ki okiyingiramu okukikwasaganya otherwise tebalukubewo tebajja lukuba busoga kyo tebamala na biseera kuba kati tetukyaza empoitisi wakusaagasaaga mpuuga ng'onooba omukozi bubi mpuuga lwaki tomusaasira mpuuga si ye yalya ssente nze bankola bulungi kwezi tomanyi nti nsula makindi mu muzigo nkimanyi osula mu muzigo nze asinga okubeera obulungi mu Uganda ne bakola bubi leka naawe bandikwatudde wakiri obukadde 2 era sibanja kuba sibatuma naye bandikutteyo nga bwe bakozesa erinnya lyo bandikutteyo ebibiri sibanja kuba saabatuma ne bagamba nti bigirwa munayi tulina engeri gye twayizeemu kunnyonnyolwa lwaki bateekayo erinnya lyo njagala kunnyonnyolwa kubanga ebyobufuzi tebirimu nze mabike musajja wange yatugumya mu UID mu 21 bwe yakayingira parliament naye kumanya politics ali dynamic yatuuka ekiseera naye n'alwana ne Haji Ssebaggala ne bakubagana bubi nnyo kiki
Agisebagala namuyita n'omugamba namuyita ne Mabike nti si ye Mabike nti si ye Mabike gwe manye ebiseera by'olutalo mali singa aba mubugi nnyo mu lutalo niye guba mupiira nga gwa lutalo bakukuba ey'omukono ne bagibala eya Maradona refu naga gudde mu center ne mukayana atulinga vyala tenajja gudde mu center nga guyingira nga twende bagukeberera bakukubya mukono toleta sitole biseera bya lutalo kati Mabiko yalwanako ne Agisebagala ate nga Agisebagala ye taata waffe ye yabaleeta ne Mabike bamugjeeyo ne bamuleeta ne bamupangisiza n'omuzige makiri ye taata waffe kakadi nzo okuŋŋaana kuyisaamu eggaali omuyisaamu bwaba nga ava ku track omuyisaamu okiwulidde so ebyo tebirimu nakwekwekerera kati ndikiriya kwekyo kufa kwokka oba kuwona kwokka tojja bakiriza lukuba busoga tebajja ddukubayo bayiyeeko ekitundu ekirala basooke banyweze wano era ERP tubaga mpuga twamupositioninga Greater Masaka afufugazaawo anywezeewo bulungi kuba kati ebyobufuzi tulina kuzanya ebyobufuzi bya kisajja kikulu si byakuzanya mu buzanyi tuzimba busobozi obusobozi bwe buli ludda wa kati lubowa obusobozi bwe buli ludda ate mukaago pozi mukaago oba kalekaleko ate Mabike Mabike ne lubowa Mabike tasobola kumatiza be Makindi lubowa tasobola kumatiza be Lubaga mukaago yagezaako asobola okumatizaako abantu ne bawuliriza nayimirira nayogera abantu ne bawuliriza kakati ffe tugamba nti ezo ensonga oba baagala oba tebaagala nzijukiranga nga bapankinze emmotoka yaabwe awo oba bigirwa nga baninzeeko muvubuka muyaaye oba si muyaaye oba ayogedde bubi oba teyogedde bubi kati nange ntuse ku feezi oba genda okukitegeerera obulungi nti wali tosaaga nti embizi nazo nva nembizi twaziryanga envudde nge nazo nva bajja kitegeera okitegedde ERP ng'etabuse anti kakati politics kati bw'otamuteekamu birungo birala olowooza General Museveni anaavaako tajja kuvaako olutateekamu birungo birala because ife ekyaffe kiri ku cooperative advantage kati kabuleeta atugambye nti aze kamuli kuba lukiiko anyonyola eki temumukkirize ogambe nti Bigirwa agenze hoima kukuba lukiiko nnyonnyola eki wadde nga bujjajja bwange nnyonnyola eki oŋŋambe nti ngenze eggulu kuba lukiiko ndi musiru onyonnyola eki ndi musiru nina kukwatagana n'abaawali ne tuvuga ekintu oli mutuufu ne tuvuga ekintu ogende wali embalala okubeewo olukiiko onyonyola eki nti oli mulungi okusinga jjajja tolina naye leka muntu alukubewo afafaagane nabo yabajja kuluggusa afafaagane nabo naye kati ne muntu naye tugezaako mu positioning awantu awanamuwa results yefuula mando naye abantu abali polite muntu ali polite tasobola jjajja banange kimanyi tasobola jjajja wadera akatono muntu okujjako ng'oli akutte bukwasi buyinza n'abumuwa buwi naye tasobola jjajja omwepankako asole muntu karakita ye yeetaaga ku abeera mukulembeze mulungi mu mbeera ya 79 tuvudde Tanzania twakatuuka wano tunoonya muntu atulungamya muntu ki anaatulungamya atalina waasiwaasi omugwira ku muntu omuntu agira akikwata nakivuga bwe twetereeza naye ekyokulwanira tasobola kijjawo ekyokusika omuguwa muntu ng'ayagala emirembe bannange muntu ng'ayagala emirembe so ekyo kyo njagala kubeera very clear mu nsonga zino nti tewaliwo alimbye munne kakati tutandike okudimaketinga obuvunaanyizibwa kyabukisa mulungi nawulidde nga bagamba nti bagenda kutuukirira
ebibiina by'obufuzi n'ebisinde nze sinafuna bbaluwa yaabwe but ndowooza we tutuuse wano kati tujja kuba tusobola okukola ki okuwuliziganya nabo. Yes. Bigambo si byangu si biwoomu. Ebigambo si biwoomu. Olutalo bwe lutyo lubeera. Olutalo lw'amaanyi. Tuyinza kuluzanyiramu ffe tukube mukubi mu ngalo. Kwezi oli mukubi wa mu ngalo. Olaba nze Bigirwa Moses ndi mukubi wa mu ngalo. Oba ndi mulesi w'amazzi ag'okunaaba mu ngalo. Abakulu batule ku dining. Bo balye. Gwe nga bw'okuba engalo bw'ozina. Ekyo naawe. Tekisoboka. Kakati tugenda kukola tutya? Ki ekyandikoleddwa mu kiseera kino okulaba nga Mpuuga abeera successful? Ye kennyini alina okulaga skills of leadership. Ekintu akyekwatiremu. Asingeko kweri gye yava mu kulaga level y'obukulembeze. Alina watandikira unlike abantu abamu underratinga abagamba sijui owekitiibwa kitegeeza bubbi sijui ebitaanu ebyo si nsonga mu byobufuzi. Eyo si nsonga kubanga n'abatwala amabaati balugoloobi bakyatambula beebaza ne mu kkanisa Mawande yatwala obuwumbi yavaayo ne yeeba agenda abantu ngati bamutwalanga aye ne bakuba engalo bamwaniriza. Okiwulidde ono muwala owa wano Erwengo Sise na Mujju jeje yabateekayo emyezi 3 bwe yavaayo n'agenda n'akuba olukuŋŋaana lw'abantu 6,000 n'abagabula bantu ne balya. Webale nnyo kati ebintu by'esente tebikyakola makulu gundi yazitute. Embwa yange tebba ng'eyise ku lwataba naye bw'eriyita ku lw'omukalo egenda n'ekifi. Webale nnyo aboogera tebazituukangako boogerera bbali. Nze netegereza ebyobufuzi bya wano okwezi nendaba abantu nendaba emisango egizibwawo nezivunaanibwa abantu nendaba society. Kati society eyagala muntu atuukayo ng'olina kyosobola okulekawo. Fe abazanyira ebyobufuzi mu byalo tokuba lukiiko ebusooka waliyo enjogera egamba nti gundi eyo tawaya tayidde kuwaya bulungi tamanyi kunyumya kubanga gwokubya olukiiko n'oleeta emboozi ze za sitwago nonyonyola nga Museveni emumujjako n'omaliriza n'oluyimbawo olutalo nga luwedde tuliyambale ngule n'olukuba waawo n'obagamba tunaddamu n'osimbula tomanyi kuwaya ng'omusajja ava eri ng'abagamba obudde tebuliiwo ate namwe mwagala kuddayo musimbe layini buli mwafuna 2 nabasimbisanga layini oye mubaka nga nina bubbando bwa 2,200 n'ababadde aba opponent eri ne badda mu layini yange ne babagabira 2 buli omu n'agenda nga musanyufu. Oye mubaka addako abalina okuba nga amala ebyo kyovula baffe bitwogera e Kampala eno fe abamu tubayamba buyambi okujja e Kampala ano okubaako byetwogera ekyalo kyagala birala nnyo olowooza ekyalo kibiriko bino mbu Museveni agende si bye baliko ekyalo kyagala birala abantu bali mu byalo abamu balowooza Museveni alayika n'okufa takola ki tafa bamanyi tafa yabakanga nnyo kiki okufa tafa bamukola mu bbumba ki saaga n'okusaaga kati osayansi kati fe abagendayo ne tutwalayo enjiri evudde e Kampala mutuwanga respect ey'amaanyi kyova baffe tetudda mu bino mbu twesimbe Kampala tudduke obuvunaanyizibwa bw'ebyalo olw'okubanga tewajjika kalulwa. nawulidde Lubongo yagenda mu Kampala Central yesimbewo kipande nakirabye naye Lubongo amalako ne Kampala Central anti Lubongoya waliwo nakugamba nti bw'omulaba nga yeesimbyewo bwe manya nti yagenda okusooka okulangirirwa ku buwanguzi mu Kampala Central. Lwaki Lubongoya jajja amwagala factors nyingi nnyo ezimwetoloolerako zitya okuwangula akalulu
era nze sinza kasa nakubisa posta nagandi anominating ngamanya nti eyo siiti NUP egimaze eyo sure deal mu buli ngeri yonna tolina bwomuwangula awo kikyotegeeza ate kati amapeesa oyinza oganyiga n'ogamusinga awo jajja alagira bulagizi omwana n'ayitawo nze nkugambye bugambi yasooka okulangirirwa nze sigambye byajjajja gwobyogedde byajjajja so kati institution gyensaasidde after 2026 bagiyita Buganda Buganda Kingdom yes kubanga Buganda Caucus Buganda Parliamentary Caucus egenda kubanga tetuddemu Baganda egenda kubeeramu abo nga si Baganda niyo bibateeseza Buganda ensonga si masonga ettaano nga bebazivuga bamufumbira okuva enakawa bamugyeyo ekawempe bamuziiza mu nakawa bali mwezi ne bamugjayo bali mwezi bamukasusa ebbali ate gwe baleeta ku bwalodi meya badde nti gwe baleeta ku bwalodi meya era baba bamukasusa ate ayinza okuwangula lukwago tasobola baba bamukasusa ebbali gwe tomanyi bibalo byabufuzi bali mwezi oyakkiriza ate kati alina waganira munafu kyekisooka bwemugjako fulaga afuuka ki obuzibu abantu bwe bakola bwebwo ne baddira amaanyi gaabwe gonna gonna ne bagasalendalinga ku muntu omu kasita akwambula fulaga ofuuka ovyo era fe otuvangako sebo oli musajja wa otuyimirirawo kati eri batutte yaani nakawa ati nakawa waliyo mufumbiro gwe batutte bazize abekawempe twakubye ekikopo ne bamugaana kawempe birabika byakalubyemu bivumo byadde bisusse ne factors endalalalaawo kati abenakawa be balabye nga ba ovyo kati be banamanya bali mwezi yewaabwe yabaddeyo era NUP egenda okwonoona wayisa oyo amalirize nga talina we yesimbye afiire awo lwaki tadde yewaabwe n'afunvubira eyo political season yemusalewo kati ate okudda ebusoga alina kuyitawo buyisi paka ate luwuka mu kyalo kuba Jinja ate wajjuvu bataddewo abantu waliwo abakuttewo ebifo ye kenyini yakonfamingawo incumbent Dr. Watuwa we FDC ye kenyini yamuleeta ku kitebe namwanjula ate awo we yali yesimbye n'omukolo gwali gwabavuka ejjinja era gwe yasoosowaza bali abaana abalala abanupa beesimbawo awo yabagalira ebbali tewali yaboogera nako kati consumer oba okyagina oba tewagigaba yagigaba kati aba alina kuyitawo buyisi kati atagalira eno Kampala alina kuyitawo buyisi paka luwuka mu bajjajjaabe eri wansi alinayo akayumba bajjajjaabe wali ennyumba y'ekika sooka onywa akasoda sooka onywa akasoda gwe ye talinayo kantu konna ennyumba y'ekika gyeri mwe batuusiza emirambo egivudde e Kampala